Owa Bobi Wine afudde maziga meerere ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Tamale mirundi Junior naye aleese obujulizi ate obukwata ku Donny Nassar eyakutte omwana omuwala atanneetuuka ow'emyaka 16. Olutalo Ssematalo ndo bannange terunnaba kuggwaawo wakati wa Dr. Jose Chameleone, King Saha, Eddie Kenzo era kati luyingiddemu Big Eye, Jacob omutuuze wamu ne ex wa Big Eye Donizera. Byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Calvin Kayanja naye ate atabukidde ku mukolo byonna weebiri mu maaso awo. Arthur Kayima bannange kyetaagisa nga mwerabidde ku bantu bange mugamba mutya mwasibye mutya baddiya kansuubire nti muli bulungi nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko. Sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Kanaaluzaala abangi gwe batuumye Kawakula Ntalo si mulala ye King Saha. Mulina maaso wano ng'ayongedde okulumya Jose Chameleone. Ate ono kyemmanyi muyombi gwe wenna amuwakana mubuuze Bebe Cool ono King Saha yayomba tamala ebye tebiggwa totawaana tebiggwa kasa kutandika abakutandise paka nze kenyini nabagamba n'embwa zaabwe zoogera ate ne mugamba gundi agambye nabagamba n'embwa zaabwe zoogera ate bwenyini ne munkubira ne gundi wunaayogera. Tukyali ku lutalo King Saha ne Jose Chameleone. Munange nga omanyi nti n'abooluganda oluvannyuma lwa King Saha okuvayo n'ataakinga Jose Chameleone n'amulangira omutima omubi enkwe n'ebirala. Munange Palaso yavaayo n'ayogerako ku eno ensonga naye bannanga abaana kye baakoze Palaso bamuvumye ennyinda ezitawera simanyi ebituliti bannange kye batamuvumye nga kye kitaliyo ne bannange baswiti ate obusungu nga bungi nnyo. Oli yavaayo ku defendinga muganda we ne mama ati mumwakitadde ku level ya waggulu nnyo mulaga temwetaaga kumanya muli bakoowu. Ate ye Jacob omutuuze avuddeyo n'agamba King Saha munnange ejjawo akamanyiro oluyimba lwa Eddie Kenzo olumu bwe luti lugatta ennyimba zo zonna manyi King Saha abadde yeepikira Eddie Kenzo. By the way yagamba nti abagatta babiri ye ne Bebe Cool mu bato mbw abayimbira ne basimagira n'okusimagira ne beebaka ne bamala ne bazuukuka ng'akyabayimbira kyabazaala wa bannange. Naye nga bwe tuli Jacob nno munnange avudde mu mbeera n'agamba ekimala tugyeko akajanja. Munnange Ibrahim Mukasa yageze naye n'avaayo ayogere ku nsonga zino ng'alaba bambi omusajja we Chameleone bamuvuga sipiidi naye maama abaana kye bamukoze abantu bananga abantu nga bakoowu abantu kiki busungu bwa Jose Chameleone temukyamwagala kikyenyo kubanga buli avaayo okugyayo omuntu okwogeraku ku Dr. Jose Chameleone balina envuga gye bamuvugamu sipiidi gye sitayinza bannyonnyola ate bantu bange gwe wenna akiwakana genda okibuuzeeko Ibrahim kati wenjogeera ayinza okuba nga ali mu ddwaliro. Ate ye omukyala Nnaalongo Donizera munnange yavuddeyo n'agamba Big Eye ensonga za Eddie Kenzo azeesonyiwe era talina lukusa lwonna lwaki abeera nga ajorongaani avaayo n'abeera ng'amanyira Eddie Kenzo tekisooka Eddie Kenzo gw'amanyira ye ali kilaasi abaavu. Munnange bibadde ebigambo bya Nnaalongo Donizera jjukira bano baaliko ab'omukwano bombi ate ye Abitex yamugambye nti zino entalo z'abayimbi ziveemu kuba gwe toli muyimbi mu Big Eye si muyimbi ne naye ate muyimbi ayina ennyimba zo z'ayimba naye ye Abitex agambye munnange tuveeko gwe totumalira nabudde kubanga oli kisembu feeriya walemererwa bannange obusungu bungi nnyo bwe tweyongerayo munnange ne ba friends maaso wano nina akatambi kale nga katuyigiriza oyinza kubeerawo otya n'emikwano togyemalizaamu emikwano girimbe gwe kyogenda okukola si kyobagamba obagamba kirala bo ne basigala nga bamanyi ekyo naate nga naawe olina kikyo kiki kyopulane nga kale nina maaso wano katubirabe. Women, ladies, normalize lying to your friends. Yes. Bannange abakyala, abakazi, abaana ab'obuwala. Mufube nnyo nga mulimba mikwano gyammwe. Mikwano gyammwe temugigamba nga bintu bituufu about you. Balimbe bakakase nti olimba. Otherwise, most of your friends are jealous of you. Hey. Nze bye nasomye mu comment section yabiri ebintu bali temuyinawo mikwano. Abantu abalinawo emikwano batono nnyo mu nsi muno temuyinawo mikwano baddiya. So normalize lying to your friends.
munyumize ebintu nga tebikwatagana, and don't tell your friends about your husbands. Don't tell your friends about your hobbies or boyfriends or side hands. Temubabuulira bibakwatako. Manyi mutijjuka nammwe. Hey. Gaate amawulire ag'ennaku agaliwo munnange olunaku olw'ejjo twafunye amawulire agatasanyusa era nga Deputy President wa Western Region amanyikiddwa nga Maama Jory munnange ate olunaku olw'ejjo Mukama yamuyisira nga wenjogerera ssaawa zino zembuyaga ezikaze empewo. Ono abadde Deputy President wa kibiina kya National Unity Platform era munnange omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'obwennyamivu obungi. Takomyeko mwina maaso wano ng'ate ayina byagamba jjukira atali mu Uganda wabula ali eyo London. Kale katulabe ki kyagamba n'omwoyo gw'omugenzi Omukama gw'ekitangaala eky'olubeerera kigwakire bambi. Kale katulabe President kiki kyagamba ate tweyongereyo ba mikwano n'amawulire. Lowooza leero nkoze iki okunafuya Museveni? Ffe tetwebaka ate tetulina kye tukola kirala okugyako okulwanyisa Museveni okumuwangula. Bwe tweyongerayo ne Kafuta ono nga yayanjuddwa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Deriki era nga ye yakubisa Pretty Nicole. Mwina maaso wano munnaye nga yeweera abakazi bonna abaagala okubba bbaawe. Takomye okubambi n'amwebaza obutamuyiwaayo kubajjukira yamusibisaako ko n'emukomera naye bambi yamaze n'atuukiriza ekisuubizo kye kyeyamugamba nti nja kufa naawe mu bulungi ne mu bubi. Mwina maaso omusajja yazze ewaffe ye musajja gwe nnakubirako emisege gyakula yali awunya omusajja oyo nali sisobola kumuleka. Yali awunya future. Omusajja ng'awunya future yange ng'eri mu maaso egireki ng'andaba bagitwala bakube n'alongo nagerera emizimu egirabuza future yange. emizimu egiramuza future yange nga gigitwala. Enswera ekwagala ye kugwa kubwa era nga munnange Pretty Nicole aderikibwa Kafuta mudduke wala wa kuyita mbujangu biki wenyuka misinde kuba kati ku luno wakwatako Kafuta ajja kumenya sina kindi okusaanyawo ndowooza obyewuliriddeko naawe ate onaagamba muno tobiwulidde so beera mwegendereza nebba wa muno kuba omusajja waagambye bavudde wala kala tegweyagala batabula naye nga wetuli bwe tweyongerayo ne Sister Kayima ono munnange avudde mu mbeera atabuse yenna mwina maasawo nga yeekalakaasa eri abamwogerako ebigambo ate nga mbumwe abamulumba ku peegi ye talina muntu yenna gwe yali ayise naye mwabetumiikiriza ne mujje ne mumusalako ebigambo ebiwanvu nnyo omugambo ogutokomoka ng'ate wagenda okuba nga abeyogerera wano katumulaba ate kati ne Kayima yagwa. Bw'emmanga munoonya ab'okumanyiira mubamanyize temumanyiranga. No, temumanyiranga. Sirina gwe nayita mwansanga wano nga mbolooga byange nga ntokomoka mugambo gwange abajja n'ennyinda ensowolokofu ne muyingira wano ku bwaguuga ne musinika nnyo amannyo ne munyumirwa ne zigazibwa nziba nga firimbi z'Abayudaaya. Mukitegeera kaakati mukwati bwatyo leero no munnange Sister Kayima mukambwe mukko mujje mpola ajja basabula kubanga tayitanga muntu n'omu kugenda ku live ye wabula mwenga mu abantu mwaba mulumba jali naye bamba kaakazigo mukalabe ennaku zino ke yeesiiga kamufudde ne kala. Kale otuli bwe tweyongerayo n'omugagga Doni Nasa ono munnange olunaku olw'ejjo yaleeteddwa mu kkooti oluvannyuma lw'okukabasanya oba olw'okukwata akaana akawala akaneetuuka kano kabadde kalina emyaka 16 gyokka egy'obukulu naye omusango guno Doni Nasa yagweganye mbu si bituufu era okukakana nga bamusindise e Luzira ate agenda komawo omwezi ogujjaddemu amaaso agasimbagane n'omulamuzi. Kale ngenda kubanga mbatuusako wano Sister Junior ng'ate atubuulira ebisingawo ku Doni Nasa jjukira bonna bavubuka ekitegeeza
buli omu abeera amanye neeyisa ya munne mulina maaso wano ng'amulumiriza kati munnange nga taata w'omwana omusirikale ng'akwata wansi n'ewaggulu nga balumba maka ga Doni Nasa tebaamusangayo. Doni Nasa ng'adduka ng'asooka addukirako ekkonga awo e Bunia ng'amala asala amagezi ng'adda Nairobi. Taata w'omwana ng'atabuka mpaka ejjo Doni Nasa we baamukutte. Era Doni Nasa olwamukutte kye nategeddeko bagenze ne baaza ennyumba ye. Kati mukwate lwakulya mwana atanneetuuka gwe bayita Nicole. Naye ku maloboozi Doni Nasa ge yampaako ekyamazima ddala ekyana nakyo kyali kimutegedde. Omuwala yali amutegedde naye byonna bidda ku ffe nti bannange muve ku baana abatanneetuuka. Nze obwana bubeera ano bunsindikira message obwana bw'amasomero Junior nkulya n'olutunuulira Junior nkwepikira ogenda omusaba national ID nga mwana wa P6 ewali abawala ba senior 4 bannange basiba mu inbox yange bali mu vacation. Junior nkulya n'afuuka Junior nkulya. Ogenda akaano katuukako kato kazibu n'okwata omuggo n'okakuba n'okadda ku ssomero kaanagwe kutuleetera bizibu. So abasajja bangi muli obwana obuto naddala mwe abavubuka abalina ku ssente mukola bipate eyo byawusi pate ne mwonoona abaana b'abandi mubanywesezza enjaga naye naawe saasira omuzadde. Ekyo kyabavubuka mu kikola ennaku zino ate kisusse. Mukwata abawala ne mubajja ku zi university ne mubatwala eyo maloogi apartments ne mubateera obudagala mu byokunwa ne mubakozesa kye bayita group 6 ne mumala abawala ne mbasiiga siriimu. Abaana bangi ku university awo balwadde siriimu. Mukwano gote akuyise ku pate mbujangu ku pate otuukeyo bakuteera ddagala mu byakunwa nga bakozesa kirindi. So omuzoogo gwo gweyongedde. Ate bavubuka ababikola bavubuka bano abakafuna ku busente. Bavubuka bano abakafuna ku busente be bakola kati ebintu ebyo okukozesa abaana b'abandi nga tebeeyagalidde ne mubawa enjaga. Kati waliwo eddagala cookies, waliwo cookies batunda zirimu enjaga. Okyala ku pate ne bakuwa cookie olowooza olya cookies n'eza bulijjo kumbe enjaga z'oliko. Munnange bw'atyo Sister Junior bw'aleese olugambo lwa Doni Nasa munnange okujjula ebitayidde baamusindise luzira. Ate ebyembi omusango bonna babiri baabwewakanye. Omwana ono w'emyaka 16 yeewakanye mbu ye tabimanyi kyokka ate ne Doni Nasa naye yabyewakanye ate ng'omwana omuwala ye yakwata Doni Nasa ekifaananyi naye nga we tuli we tweyongerayo ne Honorable Tamaguzi. Munnange maaso wano ayina byagamba omukulembeze katusooke tubiraba ate tweyongereyo ne Calvin Kayanja ng'alepuka n'emikolo egitali gije. Bannange manyi ekyayagala n'ekyatayagala byamulema ndowooza okutegeera ate badde nsoma kati current okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga.
nga kati boolaba abaana ba NUP bonna be bajjuza makomera ne baleetaleeta ebiboozi bye tuyita diversion. Nuupu yanzi byakalulu ate ali mu buyinza byakalulu abavubuka bonna civilian youth of NUP bonna babawamba enkyane gwe bateeka makomera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. They think everyone is a fool. Kati twali badde tugamba mukulu Muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda boogerako batemu nnyo ate bazibu nnyo. Twakimugamba nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe pulezidenti w'ekyalo kyekwafa naye kyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere bw'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mu training emukko kusinga mu magye omusange naawe omufiiringe kati bwendabe ennaku zemufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale nga wamba fuutu soja n'amuteekako ebinankanaaka. Kiri munda nkugambe kifumba mutuku. Kifumba mutuku tokibuuzo olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8 era kizibu nnyo okusanga minisita wa mugamba nti gundi tosobola bona bali wali igwe ne gwosubira nti this person can come namugamba nti mister this is a sovereign state of Uganda teekateeka ng'endayo. Oyinza okweraba nti oli wa kitalo nnyo kubanga otadde buli kika kya mundu kyolina okikola kikwetooloola olina ne ba psychophants abakwetula. Kakati ne General Muhoozi abadde ne ba psychophants ababadde bamugwe yasooka n'aba ne psychophant we bamuyita Balamu Balugahale. Kati minisita yali ategeka bivulu n'avaayo mu bivulu n'agamba ono yasaana okuba pulezidenti. Amonna abantu bano they are not serious people. Ne bavaayo ne bagamba omutegesi w'ebivulu atugambye mbono yalina okuba pulezidenti. Ne tubuuza mutegesi w'ebivulu yategerera Uganda. Naye ffe twamugamba Uganda is not a dynasty. Muyinza okweraba emmundu nga zibeetoolodde ne bakajjajjatta ababawaana n'okuba nti all institutions z'eggwanga zonna muzisse n'amagye ne mutuuka nga bwe muba muwandiisa ab'ennakaseka ate mubajja mu district ndala ne mulowooza bye bya Honorable Lutamaguzi nga tubitadde ku bbali bwenti ate nkuvuze butereevu ne Calvin Kayanja ono no munnange avudde mu mbeera era ng'ekimutabusizza ye mwana muwala Kafuta eyakuba Pretty Nicole olw'omusajja eyamwanjudde amanyikiddwa nga Derikika. Calvin Kayanja yagamba nti ono omwami talina ssente emikolo baajanguyidde bayagadde okweteeka mu butaala nga tebannaba kwetuuka. Naye wano sirabawo nsonga mbu ekisookera ddala ekkanzu si yiye okuvira ddala ku ngatto ekkanzu ekooti byonna mbu omusajja yabiyazise bweyazisinga ate we mugenda okwewulirirako. Calvin Kayanja ng'akola ki nga abeeyogerera nze munzikirize mwabadde temunnatuuka kukola mukolo kuba ezo keeki z'ebitaano tezikyagenda ku buko. Nze kooti n'ekkanzu etatuuka muko mbanjiraba naye omuko atannafuna maanyi geegulira kooti na kkanzu. Amaanyi agagula omukazi yagajjeewo. You people mulekeraawo okwagala engalo n'enduulu. Concentrate and work. Mutuuka okukola ekintu nga ddala kibaweesa ekitiibwa. Si bino ebyakatijjo. Ate nze nabagamba bantu mmwe buli lw'oliraba emisege nga gye giwerekedde gye giri ku mukolo babufumbo bwalema bannatabi nuduzi babuli musajja andyako yandekawo manya ogwo omukolo temuli makulu. I advise you youth, take time. Kituufu omukolo gw'okwanjula simanyi mbaga na biki gwa buwangwa naye bw'osalawo ne weefumbiza omusajja n'akwebakako nga tasoose kujja mu bakadde bo. Nkimanyi n'ebirala osobola obigumiikiriza paka nga mweyinze okweweesa ekitiibwa. Ne muleke kukola mikolo gye swaza bantu mmwe. Omuka ekkanzu ne kooti tebimutuuka. Omuka atasobola kwegulira kanzu na kooti yajjeewo ssente zigula omukazi. You people mulekeraawo okuswaza abantu n'ezo keeki z'ebitaano ze mugenda muzunza mu maka g'abantu. Nkimanyi mugenda kunyiiga n'ebintu mubikole mu kaseera nga mweyinzizza. Kyoyagala okuŋŋamba nti mwenna bwe mwesonze n'egganga yonna eyatutte obukamera
Mwejjemu nusu 5 ne mugenda mu supermarket ne mugula ezo keeki module ezo. Ezo keeki nazo zitagenda ku buko. Omukobe kooti ne kanzu yabyewozeewa. I tell you, toneyinza kugula mpale oyanjula ogula mukazi. Bavubuka mukole ebintu mbikole mu kaseera kaabyo. Togoberera ntoli z'abakazi simanyi nyanjula simanyi nyanjula. Let's first work. Omukazi anaafumba ne bw'oba tomwanjudde. God will bless your marriage. Mulekeraawo okukola ebintu by'enduulu ebyo. Kati kano nako kankabawe. Kati mugenda kunyiga mitima gibazimbe mukeeki ogamba otya nti ya 5 olaba ya mmeka. Olaba ya mmeka. Eyo keeki naye basitula. Keeki module eyo naye kujja gyova n'otiddiga olugendo n'okwata ekisimu kyo. Abula abantu bange ayagala okugenda ebu. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima. Fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias.